Nkulamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Kanzikize nti oli bulungi, nze mukwano gwo John the Preacher. Kakati nina ekibuuzo kye nsaba munnyambeko bazadde bannange n'abantu mwenna abali eyo. Ekibuuzo kye mbuuza, abaana bali mu kiseera kya kukola bibuuzo, abasiniyafu bali mu kumaliriza, aba P7 ndowooza batandika ku Monday, era amasomero agasinga obungi kati gali mu kusabira baana. Essaala entuufu ey'omwana agenda okukola ebibuuzo oba ali mu bibuuzo twandigisabye ddi? Ng'agenda kutuula bibuuzo oba ng'abimaze? Kye kibuuzo kyange ekisooka. Nakibuuzizaako mukwano gwange n'aŋŋamba nti essaala ennungi yandibaddewo ng'omwana agenda kukola bibuuzo. Ne tumusabira Katonda okumuwa obuvumu, Katonda okumuwa amaanyi, Katonda okumujjukiza byonna bye yasoma, bw'atuuka ku pepa asobole okubikola obulungi nga bwe babimubuuzizza. Ne mubuuza nti ate watya nga tumusabidde avuddeyo ng'amaze okukola ebibuuzo n'avaayo nga n'ebibuuzo biwedde, pepa zonna ziwedde. N'aŋŋamba nti essaala oba oyonoonye biseera, kubanga kye yakoze ku mpapula tekisobola kukyuka, kye kiba kigenda okusigalako. Ekyo nno ne kimpa ekibuuzo ekirala. Mmwe bannaffe abasabira abafu, mubasabira babeeki? Musaba babeeki, babeere ki? Mwagala babeeki mu kubasabira kwammwe? Kubanga ndaba abantu bangi mutegeka emikolo egy'okusabira abafu, mutegeka zidduwa, mugula amasaakalamento, mugula edduwa mbuza kusabira bafu. Ekibuuzo, ziyamba ki ng'omuntu yafudde dda? Bayibuli eno gye tusoma gye nzikiririzaamu bw'eti bw'eyogera. Mu kitabo ky'Abaebbulaniya essuula ey'omwenda olunyiriri lwa 27 ega nti omuntu yategekerwa okufa omulundi gumu n'oluvannyuma lw'ekyo musango. Omuntu yategekerwa okufa omulundi gumu n'oluvannyuma lw'ekyo musango. Ekyo kikulaga ki? Mu kitabo kya Kubikkulirwa essuula 14 n'olunyiriri lwa 13 agamba, ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu nga lyogera nti wandiika, nti baweereddwa omukisa abafiira mu Mukama waffe Yesu okutanula leero, balyoke bawummule mu kutegana kwabwe, kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. Kati kitegeeza ki? Nti omuntu bw'afa ebikolwa bye bigenda naye, bigenda naye. Kati tewaliiwo ky'osobola kumusabira ne kimuvaako ng'amaze okufa. Era Bayibuli etulaga mu Luka essuula ey'16 olunyiriri lwa 26 nti eri gye tugenda waliwo ebifo bibiri, waliwo ekifo eky'okwesiima n'ekifo eky'obulumi. Bayibuli n'eraga mu lunyiriri olwo nti wakati awo waliwo olukonko lunene olwateekebwawo. Abaagala okuva eno mu kwesiima bagende mu kulumwa tebasobola, n'abaagala okuva mu kulumwa bagende mu kwesiima tebasobola. Bukyansi ebaawo tewali muntu yali ayise ku lukonko olwo okusinza ku Bayibuli, okuggyako Mukama waffe Yesu yekka ye yali ayiseewaawo. N'agenda mu magombe okubuulira emyoyo egyaliyo, ng'agenze gibuulira ki? Giveemu okwemulugunya, ng'agenze agibuulire lwaki gye giri. Teyagenda gibuulira njiri kuvaayo. Tewali kyandiikibwa kiraga nti n'agibuulira enjiri, naye yagenda kugibuulira nga abantu bw'oyinza okuba ng'oli musibe naye nga tomanyi musango gwe bakuvunaana. Nzize ndaba wano be basibe, abasibe ab'ebyobufuzi nga buli mu kiseera babuuza nti baatusiba naye tetumanyi kye batuvunaana. Kati bwe mufuna yajja mukomera n'ababuulira omusango gyammwe, mutandika okumanya empoza yamuba, buli muntu n'ategeera ekyamusibya. Kati ekyatwala Yesu emagombe abuulire emyoyo egiriyo lwaki gye giri, era tewali na gumu gwava magombe, gyonna gyasigalayo. Ekyo ndowooza kitegeerekese. N'olwekyo essaala z'oyina
oba mugula sala oba mugula dua oba mugula masakalamento oba mukola ki kyonna kyoyagala okugula kigule basabire omuntu wo ng'akyali mulamu atabagane ne Katonda. Ndowooza ntegerekeka. Ekyokubiri, bassebo ne bannyabo, waliwo ensonga endala gye nakula ndaba mu ddiini mwe nali ey'okulowooza nti omuntu aba afa nga batuukirivu basobola okusabira. Ekyo nakyo si kituufu, tekiriiyo. Mu Luka essula 16 we tusomye, omusajja ono eyali ali mu magombe yasaba n'agamba nti kitange Ibulayimu nsaasira otumere azaala nyika ensonda y'olunwe lwe mazze ampozewoze kubanga nnumwa mu muliro guno. Essaala ye ne bagisuula mu kasero ne bamugamba nti tekisoboka, balina Ibulayimu ne bannabbi bawulirenga abo. Ekitegeeza nti tewali mufu yenna asobola kusabira mulamu essaala eyo neddibwamu. Wabula ani atusabira okusinziira ku Bayibuli? Asabira abantu fe abakyali abalamu tutegeere Katonda. Naawe ampuliriza nga yali mu kusabira kati vidiyo eno gye nkoze ekulabule otabagane ne Katonda ng'oli mulamu, oleme kulekawo ssente ng'olowooza nti essente ezo bwe banaazikwata ne baziwa omupaatiri oba ne baziwa sheeka zigenda kuyamba okufuna obulamu obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo obufuna okyali mulamu wano ku nsi n'okkiriza Yesu. Ago ge mazima agakaawa, n'okkiriza Yesu ng'okyali mulamu. Kati atusabira ebyo n'atwegayirira, Mukama muyambe ategeere, muyambe akkirize, akola ekyo si mulala bamuyita Yesu yekka. Ye Bebulaniya essula ey'omusanvu olunyiriri lwa 25, wandiika ne Baluumi essula ey'omunaana olunyiriri lwa 34. Kati bw'onootegeera ekyo ogenda kutegeera nti oteekwa okukkiriza Yesu. Bw'ova ku nsi nga tokkiriza Yesu, ne bwe bali kusabira ne bateekako ne kaamulali, ne bateekako akabaani, ne bateekako kaamulali, ne bwe balireeta obusana bwo ne babuteekako ne bunyooka, togenda kufuna bulamu butaggwa. Obulamu obutaggwaawo obufuna okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu obwo.